in the crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Wali owudde ku kigambo ng'omuteeru, omuteego, oba embeera enkakali, ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Tuli mu lesson kwota eno, wetugenda okutunulira Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyatufiirira mwattu ng'ayagala tuyigiriza nti tewali mbeera gye tuyitamu gy'ataayitamu. Ndwadde, kufiirwa, kuzitoolera kwa ngeri ki, kwonna Mukama waffe Yesu Kristo yakuyitamu. Era buli mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse, Kristo ye yasooka ogwetikka. So kwota eno nga tulina abasumba baffe, abulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavuuka envuumuulo, tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabulira mu mbeera zonna. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Neesiimye nnyo mukwano gwange okubuuzaako ali mu ddiiro lyo ku 3ABN, amazima agatajunguluddwa. Tukwaniza mu program lesson week eno sawa 2 paka sawa 3 wano ku TV yo 3ABN. Ate naawe wali ku YouTube tukwebaza kubanga otambula naffe ku Avento Media Productions. Akubuuzaako nze Nasani Matufu Munagomba, ate nga mpangalira mu ssaza erya Ssaabasajja ery'e Buddu twabaddeyo nnyo nga twaniza omutanda okugulawo emipiira egy'amasaza. Naye katuli wano twalagenda maaso n'obwakabaka obusinga obwakabaka bwonna bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenze mu lesoni empya eyitibwa In the Crucible with Christ. Kugamba ng'oli mukatamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Alesa akatamu kanyumidde nnyo akatamu. Kigamba ebigambo bingi nnyo ebinyonyola ekigambo crucible, naye batuwadde leero ekigamba akatamu ng'oli mukatamu ne Kristo. Kitugenda tunulira kwota eno yonna yonna nga tugezaako okuzzibwamu amaanyi wakati mu mbeera ez'enjawulo ze tuyitamu. Naye sirinzekka mu nteekateeka eno, ndi n'emikwano gyange abaweereza ba Katonda. Asookera ddala wano ye mukadde waffe, mukadde Ekyotayinze William. Tusanyuse nnyo okulaba. Bali batya ab'empereerwe? Balungi. Weewaawo, twebaza Mukama balabiridde. Ate ku luuyi luli tulina muganda waffe Enuka Mwesigwa, naye omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. So tukwaniza mu lesson week eno. Nsaba mukkirize mubuuze ku mulabi waffe, ate oluvannyuma tubeere nga tweyonge. Kandagira ne mukadde wange wano wakati. Abalabi waffe aba 3ABN, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Baagaliza sabbiiti ennungi n'okubaganya ebirowoozo okulungi. Weewaawo, tweyanza nnyo ssebo. Amiina. Nange nnyongera okubaaniriza, mwebale okutuninga okutulaba. Nebaza Mukama nti musobodde okumaliriza lesoni enkadde, tutandise empya. Nsaba mwongere okulaba Mukama waffe Yesu Kristo mu yo. Amiina. Weewaawo. Amiina. Kati nsaba tusooke twewombeeke, tuweeyo okusaba, ate oluvannyuma tubeere nga tugenda butereevu mu nteekateeka ya lesoni yonna. Ekifaananyi tumale tukirabe bulungi nga tumaze kusaba. Mukadde waffe tusaba otuweereyo essaala. Atwebaze kitaffe omulungi Katonda atula mutaligwawo, twagala kukwebaza olw'obulungi buna ekisa kye bitubedde. Tukwebaza nate olwa lesoni eno eya kwota eno gye tulowooza era gye twegayirira nti etuseeseetule olw'okutegeera obulokozi n'omusalaba. Magezi ag'eggulu gabutikira okutegeera kwaffe n'okubaganya ebirowoozo okulungi. Ekisa kino okwagala kukitambule naffe kuyita mu kwota eno. Tusabye n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Weewaawo. Amiina. Tweyanza nnyo mukadde waffe. So mukwano gwange atulaba, ali mu ddiiro lyo, ali wonna wooli, oba muyinza okuba nga muli ebweru wa ggwanga ewala. Munnange ffe tuli eno mu Uganda nga muli eyo ebuzungu, ebulaaya, abali ebuwalabu, abali eri mu Amerika yonna. Tusaba nti nga tutambula mu lesoni eno, osabe ekisa kya Yesu kyongere okusembeza ku bigere bye. Kubanga lesoni week eno tuyigira ku bigere bya Kristo. Naye lesoni eno ngeri gyeri empya, nsaba musooke munyambeko omulabi waffe omuwe ku kifaananyi tutise ennyanjula
kati tunaba nagenda mu lesoni esooka gwe wagirabye otya kiki kyosuubira omulabi okwenyumirizaamu oluvannyuma lw'ogisoma lesoni eno mu ddakiika ng'emu erimu ebigambo ebikulu ekisooka etulaga okwagala kwa Kristo gye tuli kyekikulu etulaga n'ekinyusi ky'omusaalaba etulaga kiki ekitwala Kristo ku musaalaba kubanga tulaba nti ekibi kyaleetera omwana w'omuntu okugwa ekibi ekyo kyaleeta okufa ekibi ekyo kyaleeta okukaaba kyaleeta okubonaabona kyaleeta omuntu obutaba na ssuubi naye okuyita mu musaalaba gwa Kristo okwagala kwa Katonda okwo ate tukulaba nti kuleetawo essuubi eri ggwe nange nolwekyo lesoni ya kwoteni etulaga omusaalaba kyeguli gye tuli ate n'ensibuko y'okubonaabona kw'omuntu ate netutegeega essuubi eriri ku nkomerero ya byonna nti waliwo essuubi erisukka okubonaabona kwe tuyitamu weewaawo musajja yandibuuza ekibuuzo ku lwero waaliwo kigambo kigambo yali awali Katonda kigambo yali Katonda ebintu byonna tebyabaawo okujjako olwa kigambo bwe kiri kati kigambo ono Yesu Kristo ate atuuka atya okubanga akomerera ku musaalaba omuyinza w'ebintu byonna awo obwomu bwa lesoni eno we buli nti omutonzi eyatonda buli kimu tulaba nti ate akaaba takoma kubeera eri waggulu ekibi ne kijja ku nsi n'asigala gy'ali twabula okuva ekibi ekyatandika omutima gwe mulimu okunyolwa ku lw'ekibi ekiri mu nsi olw'okuba nti abantu bongera buli lukedde okukinoonya n'okukirondawo ng'obalekawo okwagala kwe ajja yennyini agezeeko okulaba nti abantu abalaga obulumi bwayitamu naye takuma ku bulumi bwokka n'obwaffe abutegeera tasitulaba omuntu omu yekka omwandisa lesoni atugamba nti ffe obulumi bwe tuyitamu bwaffe oba nabo abatwetoolodde betwagala baba betufaako naye ate ye yasitula obulumi bwa nsi yonna emirembe okuva ku kwa Adamu okutuuka ku nsi wekolaki weggwako nga obona obulumi okunyolwa okutya byonna ku musaalaba yabyetisse ku lwa buli muntu kwogwo omusaalaba oba mu buno obutamu bwe tugenda okuyitamu eno kwota tugenda kulaba ekintu kimu okusinga byonna ng'omukadde bw'atugambye nti okwagala kwe kumuleetera okuva gy'ali n'ajja mu mubiri gwaffe guno aboneebone naffe naye takomaawo n'okutambula nakolaki atambula naffe nti mu kunyolwa gwe ng'okaaba okaaba nga naye ate ye akaaba naawe n'akaaba n'omukale n'akaaba nange kisoboka kitya ekyokwegamba kyekyama ekiri awo ekyobulokozi bwe buwomi obugenda tugenda tusangamu eno lesoni weewaawo omanyi ffe twali twakatandika okusoma siyologiya emu ku lesoni zenjukira mu introduction twasoma ku kye bayita a transcendent God and a condescendent God olulimi olusiyologiya Katonda omusukkulumu ne Katonda ka wansi kinzijidde bwe tubadde tutunuulira enyanjula eno nti eyali Katonda omutonzi w'ebintu byonna ate n'atuuka ekiseera n'abeera nga asse wansi nti n'ateekawo n'emikono gye ne bagikubamu emisumaali n'akaaba abasajja ne batuuka n'omujerega ne bagamba nti obanga ddala oli mwana wa Katonda kale wejja eyo simanyi olaba nti yakka nnyo wansi so kikyembadde kyenjagadde nange okuyisaawo kyenjagadde okuyisaawo nti ensi gye tuwangaaliramu abantu abasinga bamanyi Katonda ng'omutonzi era bakikkiriza mangu naye few sejja gamba balondemu naye batono abategeera nti Katonda takoma kubeera mutonzi naye mununuzi omwagazi aliwo statement gye twasomyawo mu introduction yagambye nti the cross
is a revelation toward our senses. Kwegamba omusaalaba kwe kubikkulirwa erifu obwongo bwaffe obuyabuya nga bwogezako osomesa omwana omuto ebintu ebinene Katonda akwagala naye ngaokozesa ebintu ebya bulijjo oba ebyangu olw'okuba omwana omuto obwongo tebunaatuuka kukola ki kutegeera binene so Mukama akozesa omusaalaba okunnyonnyola ffe nti atwagala mu kutegeerwa kaffe okutono okutegeera bino ebintu ebinene ebigazi bwakozesa bino ebiti naye ate omuwandiisi wa Yesu nalina ekintu kyawandiika ekyenjagala omwana omuntu andikwa introduction agamba nti lesson eno ekigendera kyayo si kyagamba nti okubonabona kuliwo lwa nsonga bweti ne Katonda yataasibwa oba Katonda yejjeereza like he defends himself vindication wabula kitulaga nti no ne mu kunyolwa kuno kwonna kiraga nti ffe abakkiriza n'abali mu nsi tukyali mu katamu ke kamu entamu ennene okutwaliza awamu ya kibi naye ate ffe ekitwawula nti bwe tuyita kuno okubonyaabonyezebwa ffe tulaba kwagala kwani kwa Katonda gye twongera okubiyitamu tugenda twongera omufaanana byonna ebiringa byetwandigambye nti ebitusigaza oba bitufaananya ab'ensi Katonda agenda abikola ki abitutemako buli katamu nga katema so gye biggweera ng'omufaanana okusinga we watandikira kyekyawula omukkiriza ate nno kasita otegeera Kristo kye yakolera ku musaalaba otegeera okwagala kwa Katonda ekyokubiri kijjawo okwemulugunya okungi ku by'oyitamu okwemulugunya era senga otegeera olugendo lwe n'ekyo kye yakola ku musaalaba waliwo olwoyinza otuuka mu Zabbuli 119:5 agamba nti eryo ly'essanyu lyange bwe mbonyaabonyezebwa kubanga ekigambo kyo kinzuukizizza. Zabbuli 119:5 lugamba nti eryo ly'essanyu lyange bwe mbonyaabonyezebwa kubanga ekigambo kyo kinzuukizizza. Osobola osanyuka nga wenyumiriza nga sabuni tewali waka naye omanyi okwenyumiriza kukuva wetundoza tinewankubadde nga ndi mu mbeera eno mwentambulira siri nzekka sirekeddwa ate emitale eri teriyo nnaku kubanga oyo eyawangula bino oba byempitamu ebifaanana bwe biti yabiyitamu ate n'awangula. Era eri mu Babilooniya kyagamba nti yeetowaza n'ayita mu mbeera yonna naye ate Mukama n'amugulumiza ku nkomerero. Kale nno wakati mu ebyo bye tuyitamu waliwo essanyu emitala eri. Amen. Kwega mukyala abadde mu ssanya baddamu amaanyi kuba bw'onaamala okuzaala ogenda kubeera ate mu kujaguza weewaawo. Ebigambo bino katubiwe mukwano gwange atulaba okumuzaamu amaanyi nga tugenda mu lesoni esookera ddala eguddewo birisangibwa mu kitabo kita Desire of Ages. Muwandiisi ono Ntwere Nje White mu Desire of Ages page 408 agamba nti the way to heaven is consecrated by the Savior's footprints. Okuba ligenda mu ggulu lirimu ebigere ebya Kristo omulokozi. The path may be steep and rugged. Ekkubo liyinza okuba nga lya mikulubulo njazi. But Jesus has traveled that way. Amen. Ekkubo eryo Mukama waffe yalitambula dda. His feet have pressed down the cruel thorns to make the pathway easier for us. Amen. Ebigere bye byalinnyalinnya dda ku maggwa gano amazibu agandibadde gakuyisa gakwetamu n'olunaku lwe wazaalibwa. Kwegamba ekkuba lyanguyeemu. Every burden that we are called to bear, he himself has borne. Buli mugugu gwe tugenda okuyitibwa okwetikka mu bulamu buno Yesu yasooka ogwetikka. So mukwano gwange ddamu amaanyi nti kyoyitamu Kristo akitegeera bulungi. Yokaana ali mu Yokaana eri gy'agambira 16:3
mubeere n'emirembe muki nti ebigambo bino bibagambye mubeere n'emirembe mu nsi mulimu ennaku nnyingi naye mukole eki mugume kubanga nze mpangudde ate yawangula gwe tugoberera naffe tuli bawanguzi n'okukirawo weewaawo mu kyandiko ekyo tusomedde mu katabo ako alina wagamba nti ebigere bye birinnye ku maggwa wetuba naffe tulinnyeewo maggwa tekigagana kukola ki kufumita naye kyoba omanya nti wegakufumita singa si ye byandibaddewo by'okusingawo exactly not necessarily nti tewali kibi kigenda kutuukako kuba ebimu ku bye tusanga mu byawandiikibwa emirundi n'emirundi nga abawandiisi batugamba ebintu bino bibatuukako temwewuunya petero watugamba mu petero ekisooka 4:12 wemugezesebwa temwewuunya nti wawala ekintu ekyakabe ekikoze ekikutuuseeko tokuba mulanga katonda nange bino ne bintuukako in fact ekikutuukako ng'omanya kuba wali mu Yokaana 15 atugamba ensi singa mwali bansi yandibaagadde naye olw'okuba temuli baayo ensi ekola ki ebakyawa so omukristaayo obanga olina kyoyitamu ng'olaba nti embeera eyiyo mu by'okusinga abakwetoolodde ate nga gwategeera Kristo ddamu amaanyi ogume omanye nti omutonzi wo yayita ddamu ki mu kkubo lino. Ekyokubiri nti kyandibadde kibi okusingawo naye ate tulina akola ki ali naffe byemu ku bye tugenda okunyumirwa okusomako omweno lesoni nga tugitandika nti bizibu naye ate yakola ki wali. So omutima gwa lesoni eno yonna twagala kugukkiriza bwe tuti tukanye lesoni eno in crucible with Christ kwega mukatamu ne Kristo kiki ekirubiriddwamu kukulaga nti byonna byoyitamu ebizitowa oba ebizitoya obulamu Kristo yasooka obiyitamu so waliwo essuubi nti naawe ojja kubiwangula nga bwe yawangula. Bigambo binyinyi ebijja mu birowoozo by'esakambireke gende butereevu. Kigambo ekyo kikulu ate kiwooma era lesoni eno eriso appropriate naddala mu mbeera eno ejjudde obuyinike ejjudde okukaaba naye ebigambo bya ssuubi era bizza emmeeme y'omukristaayo yenna. Weewaawo kwegamba trial zonna yasooka oziyita mu ffe tugenda kuba tuyita kaweweevu mu ngeri emu oba endala essuubi weriri kimu kye nategeera waliwo emmotoka z'empaka omuntu omu namubuuza lwaki bazivugira mu makubo amabi era champiyoni tebamubala kuba champiyoni ng'avugidde ku kolansi. Nazirabanga eri nga ziyita mu bikubokubo ebibyeye waffe Mikyagwe naye nakitegeera luvannyuma nti okulaga nti oli champion oteekwa okuba ng'oyise mu makubo aluusa amazibu ate ne bamanya nti ono alina obukugu obuvuga. N'olwekyo mu ngeri eyo ndabira ddala nga tuli mu lugendo lw'okuba ba champion. Mukama ffe yeebazibwe. Amiina. Bamuwangulula omusaayi gwa Mukama ffe gwe yayiwa ku musaalaba Golgotha. Kati omulabi waffe kkiriza twolekere butereevu tuwaddewo awo wabadde wakulu nnyo okutereeza emitima gyaffe. Kati twagala kutunuulira akatamu kano ak'omusumba Zabuli emu ku ezo tuzze tuyimba kuva obuto. Nsuubira omwana yenna yali mu kye bayita serious Sara gita Sunday school. Sabbath school. So kunyambeko awo mukadde wange mwe basajja abafalisaayo abalungi abategeerera. Ne Simoni yali mufalisaayo naye yali mulungi yali agoberera Yesu. Baalokolebwa. Kati ekigambo nga kyo tekiriiko buzibu just bantu bebaaliko obuzibu. Tugume. Kigambo kiri Sunday school Sabbath school. Kigambo kiri Sabbath school. Buli eyaliyo mu ssomero ly'abaana abato eryo eno emu ku Zabuli ze walinanga okuteeka mu mutwe era nga osobola oginyumya kuva ku wetandikira nti Mukama ye musumba wange seetaage nga tutwala ku mabbali ag'amazzi amateefu ngalamiza mu muddo omuto eringa ssaala ya kitaffaali mu ggulu. Ogiraba ezo? Kati olunyiriri olwokusatu lwatusiza okusibwako essira mu Zabuli eno lugamba nti akomyawo emmeeme yange akomyawo emmeeme yange annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Amiina. He restores my soul.
leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Olw'erinnya lye. Tuli mu kutunuulira Crucible. Bino wammanga bye byalowoozeddwako ku kigambo Crucible. Akatamu k'omuki? K'omusumba. Crucible kye ki? Ekisooka omuteeru. Ekyokubiri akabiga. Akabiga. Kiwooma ekyo. Ekyokusatu ye ttanuulu. Ekyokuna omuliro. Ekyokutaano eriggwa mu nnyama. Ekyomukaaga omuteego. Liggwa mu nnyama. Omuteego. Ekyomusanvu enkuwa synonyms. Olwo Nnaluganda. Kisiraani. Kisiraani. Nakyo Crucible. Okay. Ekyomunaana ekigezo. Ekyomwenda akatyabaga. Ekyekumi akabi. Ekyekumi n'ekimu omutawaana. Ekyekumi n'ebiri embeera enkakali. Kati nekifunzibwa bwe kiti. Wakati mu mbeera nga kyenkana tolaba na maaso go kuwo mw'oyinza kutolokera. In the crucible with Christ. Twakulaba Musumba ono Dawudi Zabuli eno gyayogera. No zemu ku Zabuli ze ezaasookera ddala. Nga tannaba na kutuuka wali we yasanga okusoomooza okw'amaanyi ng'akemeddwa. Fact eno Zabuli abamu balowooza nti yaliwo nga tannaba nafuuka kabaka ng'akyalunda endiga ku ttale. Kisoboka. Nzika. Kiki kyalibanga kituufu? Olaba ensengeka n'ebigambo ebigirimu. Manyi kuwandiikibwa kw'ebigambo bino kwalinga mu reflection. Yes. And the reflection zino zaalinga nnyo circumstantial. Embeera n'ebintu ebiba bibaddewo. So kiyinzika okuba nti reflection ne circumstance yaliwo yali eri kubaga nti Mukama ye musumba wange. Kiyinza okuba nga akijja ku mbeera eri egyalimu eyo n'amalubu n'empologoma ezaagala okulya endiga. Omusajja empologoma malubu ebyo byonna bye yayitamu biyinza okuba nga bimuleetera okulugamba nti waliwo omusumba wakati mu miteeru egiba gyetoolodde. Omusajja amaze okuwangula eddubu, amaze okutta empologoma. Ndowooza agamba lwaki ebigambo bino tebijjayo ekifaananyi kya Mukama Katonda wange. Ekinyumira ku mukadde kyayogedde nti Dawudi abyogera bino nga mwana muto. Kuba bino abigamba Sawulo. Amugamba nti no nalwanye n'engalo zange nenzita ki? Nenzita eddubu n'empologoma. N'ate nga ono omwana omuto yagenda okulwanisa ani? Goliath. So kindetera okulowooza nti kuva ddala ku myaka emito omuntu asobola okutegeera nti Kristo ye muki? Ye musumba. Kuva ku myaka emito nga okimanyi wano tuyisewo na Katonda wange. So ng'abazadde tuleme kulowooza nti abaana bano bato nnyo tebasobola tegeera ni? Nti atandikira eno okuva mu buto ng'amumanyi n'akula naye. Naye wenzira no ku muwandiisi wa Leesoni kyeyagambye mu ntandikwa abatwadde ono omuwala ono agaddewo oluggi gaddewo oluggi atudde wansi akaabye. Kiyinzika kitya nti mukwano gwange asinga anvuddemu ansazeeko ebigambo. Manyi ku myaka egyo emito ebintu biba binene. Naku zino kugina emyaka oyinza obutakaaba, kugina emyaka ogamba contact kanji blacklisting oyo mu ofiisi, naye atudde wansi akaabye. Amaze okukaaba agenze kuwulirirwa abikudde Bayibuli. Mukama mulungi abikula Zabuli eno 23. Asoma ebigambo bye batusomedde nga mu ntandikwa. Akomyawo emmeeme yange. Nga yeebuuza ddala kisoboka kitya mwene embeera gye ndimu okubanga ddala asobola okukola ki? Ali mukomyawo emmeeme yange. Awo we tuli. Tutandika ogyetegereza Zabuli eno ndowooza. Tufunye starting nnungi nnyo. Kubanga abantu bangi tuli eyo twebuuza naye ddala kisoboka kitya okubanga eno embeera gye mpitamu Katonda ali mu kugikozesa okundeetako obulungi. Omusajja yasuubudde ennyaanya ze zonna ensimbi n'aziwaayo alowooza agenda zifunamu
zonna zonna nezivunda nga bakasitoma tasobole nakujjayo zaakoze eki ogenze wala sizoni ndoza ziringa 2 emabega nze n'emikwano gyange nga tugamba katukole ki tulime ennyaanya atupangiseeko ezi nga tusooka nakusaba nakusiiba nga tuwongayo eka nga tetunanagitandikako nga tutandika tugamba Mukama tukulembere nga tusimba eka zaffe ez'ennyaanya sente za kivubuka ozitegeera mu eka 2 ndowooza twajjamu ndowooza boxi zalinga 4 mu eka 2 ezisigadde obubuka ne bwonoona esigadde omuddo ne gukula omuntu noyagala okwebuuza Katonda yaliwa ate nno Friday newedde eyagwa nkyalira oluganda omwo mukadde ebitundu bye10 tubiwadde tusaba tuweereza Katonda naye Mukama ayinza atya okuleeta akabiga akafanga bwe kati omwana waffe n'afa mu ngeri bweti Friday n'akimbuuza tuli mu ddiiro bwetu tugenza omumukyalira bitundu bye10 tukoze ki tubiwadde buli kimu tukikoze tubadde beesegwa tukoze obuweereza bwonna omusumba waffe ayinza atya okyasobola ogamba nti Katonda oyo ddala Katonda okwagala ate nga mulungi ddala ye musumba ddala yoyo Mukama mulungi naye ekyamazima ne mu mbeera efaanana bwetyo Mukama mulungi weewaawo kati tusooke tuwumulemu tukomewo twetegereza ebintu bino 3 ebina omusumba ono n'amakubo mwatambuliza ne bw'atagenda kutwabulira wadde embeera ng'ekalubya etya wano gaffe kakkiriza tusooke tuwumulemu tubire nga tukomawo Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN woli okuba nti okyatambula naffe mu Leesoni wiiki eno tukuliseyo mu kuwummulamu gwe yakatwegattako tukwebaza nti webale nnyo balidde okutwegattako abali ku YouTube mwebale nnyo mwebali ddala okukomentinga okusharinga obubaka buno ate awamu n'okulayikinga enteekateeka eno. Mukama batuweera omukisa. Kati tugenda mu maaso tuli mu kwetegereza Zabbuli eno eya 23 ekuyamba etya okukitegeera nti kyonna ky'oyita mu Kristo tayinza kwabulira. Kiki kye tunoonya? Weewaawo kati tuli mu kwetegereza omusumba ono. Ekifaananyi ky'omusumba ekyo kikulu nnyo. Tuziremu ku bifaananyi abayigirizwa ba Yesu bye baasinga okwagala bye yakozesa bwe yali abulira enjiri. Bakadde bange kankozese nti mu tikiti ya 3 buli omu ampeeko kyamanyi ku musumba. Ekigambo kino musumba kiva nnyo ku balunzi bali. Abalunzi bano bwe baabanga balunda endiga zaabwe oba ebisolo ebyo ekisooka nti 1 baaluŋŋamyanga nga bakulemberamu ebisolo bino mu kkubo ettuufu. Ate n'ebisolo bino byabanga bya buvunaanyizibwa ne bimanya nti omusumba ono gy'abitwala ye waki ewatuufu. Ekyokubiri omusumba ono tumulaba nti yeewangayo nnyo ku lw'ensolo ezo.
Ekisooka azaagaliza bulungi. Azitwala okufuna omuddo gy'agumanyi nti wali omuddo omulungi. Ekirala mwalingamu n'okwewaayo, kubanga mu kulunda okwo oluusi ebisolo ate eby'obulabe byajjanga ne birumba byagala okukola obulabe ku ndiga zino oba naki, naye omusumba ono ng'aba n'omuggo ayimirirawo ku lw'endiga ze. N'olwekyo waageraageranya Kristo n'omusumba kijjeyo ekifaananyi ky'okwagala omusumba oli eyalundanga endiga ze kwe yalaganga endiga ze. Kiteekawo ekifaananyi ky'okufaayo Kristo gy'alina gye tuli. Kiteekawo ekifaananyi ky'okwewaayo. Abavubuka ennaku zino bakiyita kuyiwawo mubiri, nti omusumba ono ng'ayiwawo omubiri ku lw'endiga ze. N'olwekyo Kristo kifaananyi ddala, kigambo kituufu eky'omusumba eyeewaayo ku lw'endiga ze era nga ffe endiga ze. N'olwekyo mu lugendo luno twetaaga okufuna comfort n'okusanyuka ate n'essuubi eddamu nti newankubadde tuyinza okuba tuyita mu maggwa naki, waliwo atukulembedde asoose okuyitawo. Ate atukulembedde mu lugendo luno, gy'atukulembedde gy'atutwala atulungamya mu makubo ga butuukirivu. N'olwekyo tulina kukkakkana essuubi lyaffe n'amaaso gaffe tugateeke ku musumba wa gy'atutwala. Omusumba mu Bayibuli obutawukanako na mukadde nendaga jasa okwongerako akantu kamu kati ni bwe kati nti omulimu gw'omusumba gusinziira ku bisolo bye byakola ki byalabirira. Mwene example gye tulina z'endiga. Ekintu okundiga Dawudi kyatugamba mu Zabbuli 119 olunyiriro 172 nti ffenna tukoze eki, tugenze mu makubo gaffe ng'endiga. Nti ono omulunzi oba omusumba ng'ogasse ku kyokuba nga yeetegese okuwaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze, okuzitwala mu makubo amalungi, okuzeetera omuddo, alina okwagala nti newe ziba ziwabye azikola ki? Azikomyawo. Ate nga jjukira zino endiga ze zirina okusalawo ogoberera ani? Ogoberera omusumba. Kati endiga eba esazeewo egoberere egende mu wawa oba egende yonna omusumba gy'atatutte, omusumba wadde mbogamba sinze yakoze eki? Sinze yagisindise. Naye ate okulaga ono omusumba gwe twogenda okwogerako nti endiga newe ziba ziwabye azikola ki? Azikomyawo. Ye musumba gwe tugenda okwogerako oyo. Weewaawo kwegamba omusumba ffe bamunenya n'omunenya nga ziba ziwabye. Ffe baatuwanga embooko ng'endiga ziridde ennimiro z'abantu. Ate nno ekirala banne mukadde wange nza tugende katundu akaya tugende ku makubo gano mukubo locations Mande mukadde wange awo oba eyongerayo. Baatugambye nti ebifo ebiri mu lugendo naga nti antambuliza mu makubo ag'obutuukirivu ku lwaki? Ku lw'erinnya lye. Nga tutambula tulwogedde ku musumba. Kimu kye mbadde njagala okugjayo era kubanga kikwata ne wano. Ebiseera ebisinga buli kisolo kino endiga eno we yavanga mu kkubo ly'omusumba n'ewaba n'ekwata amakubo gaayo, ebivaamu tebiba biki? Birungi. N'olwekyo wano nga tutambula mu lugendo luno, omusumba ono ekigambo kyagamba nti antambuliza mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Ekigendererwa kye mu kutukulemberamu amakubo gonna mwatutambuliza makubo ga kututuusa ku kulokolebwa. Ga kulaba nti obulamu bwaffe butuuka ku kulokolebwa, ku kufuna ekisingako obulungi. Oluusi tuyinza okulaba nga abayita mu bifo ebiyinza okuba nga si bye birungi ennyo, naye ate ng'awo weewali entabiro y'obuwanguzi bwaffe. N'olwekyo omusumba ono gwe twalabye nti ng'atukulembeddemu, twetaaga tube n'obwesige nti gy'atutwala era n'ekkubo gye tukutte lyetuufu, kubanga ye ebirowoozo by'alina birungi gye tukola ki? Gye tuli. Ayinza okutuyisa mu buyuukiyuuki, tuyinza oyita mu buyuukiyuuki, naye ng'ate emitala eri y'eri omuddo. Ekkuulizo obeeramu emyeramannyo. Naye ng'emitala eri ate we wali omuddo omuto omulungi eri endiga. Kuba waliwo omukristaayo wano
ali mu kulowooza nti amakubo ag'obutuukirivu makubo omugenda ku kitwandisa akaweweevu era waliwo abantu abafuuka abafuuka abakristaayo kabase ekigambo abakristaayo abafuuka abakristaayo nga essuubi lye liri nti bwe naafuuka omukristaayo kimu kitereera embeera yonna ebadde enteganya egenda kola ki kuggwaawo mugandange baako kyogambawo tugende obutawukana na mukadde kyayogedde yasinya omuwandiisi wa Leesoni alina ekintu kyatugamba nti amakubo ge gayitibwa amalungi olw'ensonga nnya erisooka nga mukadde wagambye tugenda mu kulokolebwa ewaka ew'omusumba nti tatukulemberamu just kuba nti talina byakukola birala tagenda tali nti akulembera atwala mugugu agutuusa nti atutwala mu luno olugendo lwetutambula mu bisirika ebyo mu bizibu byetugenda okuyitamu mu buzibu omukristaayo byagenda osanga nga wagambye omukyala avudde mu ssanya omwana wakolaki amulabako nti ekisooka tutuuka gye tugenda tulabayo ekyokubiri nga bwe tugenda tukyuka ffe nti eno endiga ebadde yemulugunya enoka ayise wano omulimu bamugobye mukama obaddewa sabbiiti bagambye katulina okukola sisakola ku sabbiiti twalyogerako mu Leesoni ewedde nti ogenze mu nsi z'obuwarabu eyo kuba Uganda ekoze eki eganye ekalubye mukama singa obaddewo Uganda yandikoze eki yandigumye kati olwokuba omuvuddemu naye kankoleki ankuleke awo ng'oyongera okulaba nti okyalina obuzibu ensi ekyakutwala okusinga ki so amakubo gano gatuyambako okutukuzibwa gatuwawula ekyokusatu nti nga wetwongera okuwawulibwa twongera okulaba nti n'abalala nabo bakola ki balaba nti gwe yali omunagombe yali eri kafenyere ebbuga lyalabise oluganda lwemukozesa lunyumye kati nti nga gyonna gye wali basobola n'okunenyumirizaamu exactly nti muganda amakubo gakuyisizaamu olwokuba ye musumba omulungi bwemba gwenga gwe endiga oyagala kutambula ku kaseetu naye nga kaseetu gye kagwera kinnya ye nagamba nedda tuyite wano ku lwazi nga wemuwetera ku lwazi entumbu eyongera okuguma kuba mukyagenda waggulu ate nga gye muyongera waggulu ekinnya mukoze eki mukisomose so ne mu lugendo lwakuyisaamu ffe nga abakristaayo twongera okulaba nti namwo tulabamu okwagala kwe yesebo so kwegamba amakubo gano ag'obutuukirivu ebirooto byago bya bulungi gye tuli tuleme kuggwa mu maanyi wankubadde nga tusanze okusoomozebwa n'akalala kamu ke mbadde ndeseeyo nti nga bwe tuyita mugana amakubo olwokuba tugoberera omusumba twongera okubeera in line naye obumu naye nti nga womugoberera bw'oyongera okulaba nti mukama nkwesize embeera tisigitegeera tekola makulu gyendi naye olwokuba gwe wankulembeddemu nja kutambula noba n'emirembe mu mutima nti newankubadde tebiri nga bwe mbyagala naye te mukama wano wankulembedde ndi sure nti wano musumba akola ki wayitidde kwegamba amakubo gano ag'obutuukirivu mwe mulina okuba nti ogenda kutuuka mu kifo ng'ate kiwonvu ekyekisiikiriza ekyaki ekyolumbe oba ekyokufa musonyiwa oluganda lwange tewali busibusebo beera mumativu ekyokufa oba okulumbe byebimu wane waffe so kati twala kutunulamu ku lukubo obadde ogenda ova Masaka ojja Kampala kola asaanyirira bulungi naye kati otuuse mu Lwera awo ebbali n'ebbali eno mazzi bisaalu ogundi n'ebinnyanja kati ate otandise obisanga buhamps otyo ekiwonvu kino ekyekisikiriza ekyolumbe bwe tuba tubale tulina gwe tugoberera ne tuyitawa ye n'ayitawo oba ne tutuuka mu embeera tuyinza okugamba atukulembeddemu mufu mu njogera ya leero nti atukulembedde tamanyi gyatukola ki tamanyi gyatutwala era omwandiisi wa Leesoni agamba nti endiga eyesanga mu kiwonvu kino eyinza okulowooza agikulemberamu abadde agiwabya enfactual ekyokulabirako ekyabaana ba Isirayiri nzinyanyo kiddingana ekyokulabirako ekyo ku nnyanja emyufu batambudde bavudde Misiri kiri ekyo ekibakulembedde atuuse kibakomeza ku nnyanja nekyo nekibula
ekiwombe kyekisiikirizo ekyolumbe emabega eri abasajja bajja manyi kinawisa ku bayizi ate nga kinuma naffe ku bantu ng'aba bulijjo nti tubanenya naye ate naffe ng'abakristaayo mukama wa watatuyisizza emabega eyo kantusome olunyiriri era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikirizo ekyolumbe siritya kabi konna kubanga gwe oli nange bagamba gwe okulembedde. Weewaawo ebigambo bino Dawudi bw'aba abyogera alina gy'abijja. Nina kyentera okugamba nti Dawudi we yali alumba Goliath ebimu we yali ategeeza kabaka ani Sawulo yateekawo CV naye CV gy'ateekawo ng'eraga Sawulo nti CV eno eriko agiriiko emabega si yange nze gw'olaba nayita mu bintu ebizibu ebitamanyi n'ono muntu gw'oŋŋamba nti muzibu nalwana n'empologoma natta amalubu nakola bwenti. Kakati bw'agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisiikirizo ekyolumbe alina okukkiriza nti newankubadde nga waliwo ebisoomooza newankubadde nga asisinkanye okufa talekebwanga tali yekka. Omusumba ono tamulekerera abeera wamu naye era abeerawo kumulwanirira talina kutya kwonna era ne waafeesinga okufa bw'ati ali very certain nti omusumba waali mukakafu. Awo nno waliwo amaanyi ago ge Danyeri mwagambira mwakkiririza nti oba kiba kibe oba kusuulibwa mu bunnya bwa mpologoma njagenda kubanga waliwo ali wamu naki nange. Sadraki Mesaki n'Abedunego y'engeri y'emu nti bwe balowooza ku musumba atambula nabo wakati mu kiwonvu ekyekisiikirizo ekyolumbe bafuna confidence nti tetuli ki fekka oba genda mu muliro waali oba mu bunnya bwa mpologoma waali oba mu tanuulu okugenda obugenzi waali ne muliro mwenyini mwali era kyava agamba nti kabaka yagamba nti ndaba omuntu alinga ow'okumeka naye ate atali wa mwana wa muntu wa buki wa bulijjo. N'olwekyo mu byonna newankubadde nga tusisinkanye ekiwonvu embeera ey'okufa nga tuli mu kabiga tuli mu katyabaga tuli mu mbeera enzibu ennyo tumanye nti Katonda waffe talitusuula ebbanga lyonna. Luli eri mu kukungubaga 3:31 lugamba nti Katonda waffe talitusuula ebbanga never. N'olwekyo mu mbeera zonna ze tuyitamu nga kisanyusa okutegeera nti tetuli ffekka tulina omusumba afaayo. Nate wala kantu Katonda kenjagala omulabi waffe ategeere nti omuwandiisi agamba omulunzi yamukoze eki yamutuusiza oba yamukulembedde mu buno obunnya. Waliwo obunnya obumu bwe twetuusaamu olw'okuba tuwabye. So tulina omumanya nti nga tetunakugamba nti Mukama lwaki ondesse bwoti lwaki kino okindekedde tulina naffe nga indiga okumanya oluusi oyinza oba okoze eki owabye nowerabire ekkubo ly'omusumba ate nomanya oli mwomuwaayiriza nti ate eno lyakulembeddemu. Ekyo nakyo kikulu olina okwekuuma ettooki n'omanya nti kyempitamu kati nze yakyereetera oba Musumba ddala yakola ki yannuŋŋamya. Naye ate ne waba akuluŋŋamizza waliwo omuwandiisi wa Leesoni kyandika n'agamba nti bw'oba obutuuse mu kino okukkiriza kwokuliwa kubanga mukadde watugambye nti fine ebizibu bizze obunya obuguddemu kiki ogenda okukola kuba amazima gali nti obunya bugenda kukola ki bugenda kujja kyagale kigaane bubujja gye buli tukimanyi. Kineewunyisa ebiseera ebimu okumanya nti omuntu akula n'amanya nti muzadde wange olunaku lumanyiza okukanga nga akoze eki ng'afudde naye ate bw'afa n'omalira n'ogamba Katonda nti lwaki akoze eki lwaki afudde. Mu kifo ky'okusookiza n'ogamba nti Mukama manyi nti oli munziriza ku lunaku lw'amazuukira
kangume kanetegeke nti naffe nange kola olunaku ndi mulaba nga nkoze ki nga nzuukidde. So trying moment zino kyenyongedde okulaba okusinziira ku kunyonyola one nti mu kiseera mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyolumbe ekirina osooka okkirikinga ku bwongo bwo Musumba waali. Amiina. Toli wekka. Toli wekka. Eyo Musumba waali kati nga ebbeeyi y'ebintu yeekana tigwa sabbuuni kugenda mutwalo amafuta liita kati egenda mukakaaga eri mukakaaga awamu tegakyali nayo agamu tegakyali nayo waawe jozo twali tewali Masaka ugenze ku Totaalo tewali ku Shell tewali oyogedde ku Masaka waliwo petrol station egagabira mu ddoola kwegamba weebuuza how ndiwa naye kisookera ddala nti kamaffe waali. Amiina. Kati naye takoma kubaawo bubeezi ndowooza yegundi eddakera emmeeza eno tugyogere katono tulyoke tulabe engeri gye tunzikira eri ku kisa ekinaabeera naffe. Takoma kubeerawo bubeezi emmeeza eno gy'ateeka mu maaso g'abalabe ffe omuwandiisi asookera kubanga okubeerawo omanyi waliwo ekintu kye ngenze ntunuulira waliwo n'abantu ababeerawo naffe ng'okaaba ng'atudde awo ebambi onalebo ne bakwogerako ebigambo ng'ali abeerawo bambi naye ng'abeerawo bubeezi takusitula takuyimusa. But this one takoma kubeerawo mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyolumbe akulwanira emmeeza eyo nsaba tutaputaawo. Omuwandiisi nja kujja kuga bibiri nga sinaakuwa mukadde wange jasi ebintu bibiri. Omuwandiisi andika n'agamba nti ekisooka tulina abalabe be tulaba ne be tutalaba ab'omubiri n'ab'omwoyo bamalayika abaagwa Befeso 6:12 nti betulwanyisa abo. Ekyokubiri nti mwene emmeeza nga twalabya nti ezimu ku nsonga ki omusumba atukulembera nti alina statement gy'ayagala okukola eri ensi nti bano abantu bange bantaddemu obwesige bwabwe era n'olwekyo emmeeza gye ngenda obategekera mu maaso g'abalabe be bamanyi ne batamanyi nti yagamba nti ngenda gye bategekerawo obwesige bwe buteeke mwani munze. Ekinnyumira nga tunana kuyita mu buno bunnya bwe twayogeddeko olwedde akusuubizza emmeeza nja kukola ki nja giteekawo nja kukulwanira. So kiri eriffe kukkiriza kugamba nti leero olunaku lwa bunnya enkya lunaku lwaki lwa mmeeza. Emmeeza eno mukadde wange n'abaako emmeeza eno nagigasaganyiza n'olunyiri luli mu by'omu mirembe ekyokubiri essula 16 olw'omwenda. Sitoola eyo eyogera nnyo ku kabaka Asa yali kabaka ebiseera ebyo naye eggwanga lya Yuda lirumbibwa Abayisirayiri bwe balumbibwa nga balumbiddwa Mukama yalina kyayagala. Amiina. Ebyomirembe ku nsomayo 16 olw'omwenda lunyiri lulungi nnyo olwo ekyokubiri 16 olw'omwenda olunyiri lw'omwenda lugamba mu ebyomirembe wewa ekyokubiri 16 olw'omwenda lugamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali wewa okubona ensi zonna okweraga bwali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali mu kino okoze ekyobusirusiru olw'ekyo okuva leero ojja kubanga n'entalo. Yuda ng'erumbiddwa Asa ng'alumbiddwa mu kifo ky'okusigala ng'obwesiga butadde mu Katonda ate yanoonya obuyambi awalala so nga Mukama yali ayagadde okweraganga bwali ow'amaanyi ti wakati mu mbeera nga Yuda erumbiddwa Isirayiri erumbiddwa Asa yalina osigala ng'obwesige bwe bulemwani Mukama alyoka okweyoleka alyoka ateeketeeka emmeeza mu maaso g'abalabe balyoke bagambe nti abasajja bano balinaani balina Katonda. Ddi lwe tuwadde omukisa Katonda oba lwe tukkiriza Katonda okukola kwe kulabike n'abalabe baffe n'ababadde babuusabuusa amaanyi ga Katonda balyoke bamanye nti abantu bano balina Katonda ow'amaki Mukama kyava amugamba nti okoze ekyobusirusiru bw'ojja obwesige mu nze bw'ojja obwesige
mwonzi. So ebbeeyi y'amafuta eno embeera mu ggwanga egenda mu maaso. Ebizibu bino ebyetobese Uganda nga bwe tuli. Of course ne mu nsi yonna waliyo ebizibu bingi. Mukisa Mukama gwagenda okukozesa okulaba nga nze Yonasaani ayolesezaamu amaanyi ge nti mu mbeera zonna Katonda asobola okuwanirira. Ate ng'osigadde ababadde batandise okufutyanka okulowooza nti eddiini yaffe eno teri mu kubya amagero. Naye ate otulabira okwagala kwa Katonda. Nsaba osome Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu. Kuba twagala kuwunzika n'ekisuubizo kino eky'omuwendo ennyo nze kyankutte nnyo mu kuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe baffe. Timoseewo ekyokubiri essula ya kusatu olunyiriri olusooka nti we twogera ku mmeeza, emmeeza ekyasinza obunene ey'omukristaayo teri ku nsi wano. Eri kuli olunaku Mukama ng'ayoleseza abantu be nga bawadde emibiri emipya nga bali babonaabona. Sooka otusomere Timoseewo ebbaluwa ey'okubiri. Yesebo sula 3 olusooka. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Amafuta we gali, sabbuuni waali, fiizi gye ziri, engoye we ziri, buli kimu nga bw'okiraba leero nga bw'okyogedde. Naye ate soma ku bikkulirwa 2:10 kyenjagala kiri mu akatundu akasembayo wansi. Ku bikkulirwa 2 olunyiriri olw'ekkumi essula 2 olw'ekkumi lugamba totya byogenda okubonaabona. Sokolekaawo agambye totya byogenda si byoyinza. biri certain bijja. Laba omulyolyomyoyo agenda okusuula bamu mu mmwe mu kkomera mukemebwe. Era mulibonaabonera ennaku 10 beeranga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwa engule ey'obulamu. Mmeeza ki esinga eyo? Kati twagala kusembayo n'ekisuubizo kino kubanga era nga bwe twogedde kyetuli mu kuluubirira kwe kulaba nga tutegeera nti okwagala kwa Kristo kuli wamu naffe mu mbeera ezo zonna zonna. Kati omuntu ono twagala kumuyambako okubeera omukakafu, okwongera onyweza obukakafu. Manyi bino ensonga za kumatiza. Omuntu alina ovaano ng'amatidde nti embeera yonna gye ndimu oba eribeera etya, Katonda wange yasooka ogiyitamu ate ali wamu nange. Si bwe kiri? Kati tugenda wasembayo awo ekisuubizo ekyo kikansumuulirizo. Zaburi 23:6 omanyi olunyiriri nga bw'ogendayo essebo kineewuunyisa nti no Mukama yeetaaga okukozesa zino zonna examples ebyokulabirako byonna naye ng'ageza kutulaga ekintu kimu, mbaagala. Ndi wamu nammwe. Siyinza kubaabulira. We tuba nga tubali tumutadde mu buntu nga tumulabako, si kiba nti akyogera akutte mu nsawo, akyogera akwegayirira. Lwaki tolaba kyengeza kukola ki? Kyengeza kukulaga. Kukumatiza ngeza kukakasa nti nonkola ki? Obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Omuwandiisi wa Leesoni atugamba nti ekigambo the Hebrew word ekyo kinadde njagala nnyo ekigambo ekyo. Ekigambo tekigamba bugambi kungoberera wabula bakira kulondoola nti okwagala kwa Katonda kugenda kunoonya wonna gy'oli mu kubonyabonya gyonna gy'obonaabonera ekatanga tetuganye wa yonna abaana batudde wakati balina fiizi yonna eyo okwagala Katonda kukola ki? Kujja kulondoola yonna. Oganya okulya ssente za gavumenti, so abamafiya bakuli bubi. Weebuuza Mukama nti ngenda kisomoka kitya kino eyo yonna eyo. Ekooti esaze emisango naye nga gwe mbutuufu okimanyi nti gwe yawangula naye bano bakusinza ssente. Ekisa kiri ku gwe kikyakulondola. Waliwo oluyimba lwenzijukira sikimanyi balwa Abadvent naye ekisa ekirondoola ekyo nti wano Zabuli etugamba nti Mukama tafaayo nnyo kuwa wooli mu ntamu okubonaabona ye okwagala kwe kasita okkiriza nti ekisooka akuluŋŋamya akukulembere ye musumbawo. Ekyokubiri okkirize nti byonna byakola biri mu kwagala ku lw'obulungi bwo. Okkirize byayagala oyige mu mbeera zino awo olyoka olabe wagenda okusitula okkirize nti ne mu kubonaabona okwagala kuno kwali kukola ki? Kukulondoola. Ensozi zirivaawo
obusozi bulijjibwawo naye naye ekisa kyange tekiri kuvaako emirembe gyonna. Isaaya 5:4. Ate mu Yeremiya 3:1-3 n'agamba nti Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti weewaawo Isirayiri nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo kyenvudde nnyongera okukukwatirwa ekisa. waludde n'ekisa obulungi bwe n'ekisa ebyo newankubadde nga tuyita mu buyinike bwonna bisigala bitambula naffe. N'olwekyo tutambula mu nsi nga tutambula ng'abalina essuubi kubanga waliwo ali naffe. ebyomuzaana wa Mukama nandyagadde mukadde nga tunakisoma wala kagamba mukadde kasomye wano ekigambo ekiri okwagala kukuwalula okwagala okw'emirembe giri gyonna kukuwaludde kwongera okulaga engeri gye tuli endiga nti nejatuleeta lwa bulungi bwaffe naye alina kutuwalula oluusi nga tetwagala naye ate olw'obulungi bwaffe atuwalula atulaga ekituufu akuwalula kyeki kye twatandise bayibuli enkyusa ndoozi neyekireeta eyegambya kukwata egambye ti Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti weewaawo Isirayiri nkwagadde n'okwagala okutaliggwawo kyenvudde nnyongera okukukwatirwa ekisa. Ndowooza yejjayo okukuwalula. agamba nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwawo kyenvudde nkuwalula n'ekisa. walula nga bwakuwalula bwogenda okwajjuke weba wali osseeko embuzi oba endiga esimba bwetyo obugere gwe mu kugisika oyinza obunuubula eno wansi naye ate ogitwala ku mazzi kunywa saawa 8 omusana gwaka weebuzaaki embuzi ekoze eki endiga eno eganye kyeki kye twatandise nakyo mu lesson nti ffe ng'endiga mu introduction yaffe gye twayise executive summary yaffe nti endiga eno Mukama olw'okuba ekibi kyajja takuma bukomi kutuula mu ggulu n'alaba wabula mu kwagala ng'atulaba tubonaabona naye ate ng'akimanyi nti okyalina ekibi ekikoze eki ekikuyinze ekikyakutwala wakulekamu eyo embeera gy'olunaku n'addamu essaala zo zonna Mukama njagala motoka n'agikuwa njagala mulimu gugaba ssente nyingi n'agukuwa akimanyi olw'okuba olina kino ekibi byonna byakuwa bigenda kukola ki kuwalula kujja gy'ali so n'agamba kamuleke asooka aboneebonemu katono omanyi olw'obulungi bwo jjukira olw'okuba atwagala bwe tuba tubonaabona naye akola ki abonaabona twagambye nti nze obulumi bwe mpulira nga Enoka bwange mpozi ne family yange n'emikwano gyange benkola ki ffenna naye era ntusigala tugamba Mukama takola ki tatwagala. Mukama tukwebaza olw'okwagala kwo okutuwalula gy'oli okutuwalula okutuyisa mu nnaku mu bizibu oluusi bye tutategeera naye twebaza nti okwagala kwo tuba tukutegedde ne tukulaba nti mu buli kimu mu buli mbeera kebe ya ssanyu kebe ya nnaku tukkiriza nti oli wamu naffe gwe musumba atukulembera omusumba abeera naffe omusumba atusitula ate era omusumba atutegeera mu bunafu bwaffe tukusaba Mukama nti omwoyo wo ayongere okuteeka bino ebigambo ku mitima gyaffe tubitegeere era bituwe emirembe nti nga amaziga gayiika okuva mu maaso gaffe tubeere n'okukkiriza mu mutima nti gwasangula amaziga nti era osuubizza nti ogenda tuterawo emmeeza eyo emmeeza Mukama ku lunaku olw'olijja okututwala mulundi ogwokubiri tusuubira tukkiriza nti bwe tuliba tulyamu kwabo bagenda tukkiriza kye tugenda beeramu mwogwo omuwendo Mukama tuli kulaba era buli kimu kirikola amakulu tulitegeera nti mu kuwalula kuno wali otwagala mu kaseera kano tusaba yongera okukkiriza kwaffe yimusa amaaso gaffe okuva ku bizibu byaffe twongere okulaba okwagala kwe kusaba kwange mu Yesu Yesu Kristo amiina. Weewaawo amiina. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe kubanga obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka gye tuwunzikidde program lesson weekend saawa 2 paka saawa 3 tusaba ekisa kya Mukama waffe Yesu kyeyongere gy'oli.